Webalo okulaba Spark TV chokola kya kabinjalera chokola kyangiza okubeera nga ojje kubirako nagamba bulunaku olwokisa tujja kubeera ne Rutube nga tukubuuza ku ndowooza mu entertainment industry nanga temba wendowooza yange mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo w'obeera w'otambulira gy'okolera ngenda kubanga kufefeta mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yenze password olunaku olwaleero tubuuza ekibuuzo kigamba nti abagagga bangi mu ggwanga naddala mu entertainment industry bayiwayiwa ensimbi bagabagaba ensimbi naye owaayi abantu beebuuza nti sente ezo olowooza bazijjawa kyekibuuzo ky'olunaku olwaleero tubuuza nti sente abagagga banene olowooza bazijjawa okitega ngenda kubeera wanene kawuku wengenda obeera nga ntambula olunaku olwaleero abagagga bangi bazze tulabe ku Brian White tulabe ku Sipapa olowooza sente bazijjawa abagagga abo zibonoona batyo abo kirabika balimu olwa gavumenti balimu gavumenti gavumenti yezibawa okakasa lwaki ogamba nti gavumenti yezibawa kyogamba bo bazijjawa tebakola ki emirimu nga mwe mukola ffe emirimu egyaffe gyegino gye tukola naye bo tebalaga mirimu gye bakola ofuuza ogamba beera egyabwe gyegiriwa bayaaye buyaye kiri kitya bitambula bitya wanekawuka obeera okolawo ki nze nkolera wali ku decoration awo maaso awo ndi decorator oli decorator mu kutimba weekansa abagagga mu Uganda bamanyi ba Brian White baani Basipapa bana abalala olowooza sente bazijjawo abo abaziyiwaayiwa batyo abasajja abo bayaye babi na bubbi bubbi okakasa njogerako naani ono oyogerako ne Viniga Kachebezi lwaki ogamba nti bayaye abasajja abo sigamba nti basoma nti balina emirimu gye bakola nti tugirabako nti bakola wali abasajja abo just bakeera bukezi ne basitula ekizimbe nga tetubamanyi yes naye nga alina sente empitirivu kati ekyo nekiraga nti omuntu oyo sente ze ayinza okuba nga akolegana ne gavumenti oba nga alina olala we yazijje sooka ombulire olowooza sente bano bazijjawo abo bakyali bagagga ku ggwe kuba obwabwe buggwawo naye nze mmanyi nze mugagga atakaliza nze mugagga atakaliza Brian White mwavu kuba essabo lyaweddewo essabo lyaweddewo erya Brian White essabo lyaweddewo oyinza oba nga tyasente teyazikola mu ssabo nga azikola walala naye ate kaakati ye yaweddeko naye nze kwendi gwe kwoli kiriya ayogamba otya kiri kitya badman soko mpekido bitambula bitya ndi naani ono olire mwana gwe bayita Kamoga Alan akolera ku stage y'ekawuku bodaboda wanekawuku kati Kamoga Alan musoko mbulire ennaku zino abagagga bangi mu ggwanga bayiwayiwa sente ne bazigaba naye olowooza sente bazijjawa sente sijja kukulima naye like gavumenti kuba ffe tukyagumidde obwavu olw'ensonga ffe gavumenti abasinga tebatumanyi batulaba bulabi ekitegeeza gavumenti yezibawago bolowooza era yesibye sente kubanga ezimu zigenda mu bantu be bamanyi naye ffe be batamanyi tetuzifuna owaye biri bitya iri bulungi seeka oli stede naye nga weebise nnyo toyagala abantu kulaba lwaki bagala okunda toyagala tukulabe nakye munjagaza seeka njogerako naani ono muganda wange ogerako ne mukulumu muza John ennaku zino eggwanga lirimu abagagga ab'enjawulo Brian White Basipapa basasanya ensimbi olowooza sente zo bazijjawo bakola nkole ssebo bakola nkole yesebo okkiriza nti bakola nkole zikiriza ssebo okakasa kuba natandika okukola kuba nange nyinamu naawe olinamu kasente yesebo soko oyo kyoyere kyaliwo mwoce kyaliwo kyali wange singa namwokyeza olowooza buli omu nga ngenda mwoca ogenda ogabanga be kwata ekido kyali wange omukulu ogamba otya Yendi munna bitambula bitya mpola njogerako naani Mugisha Emmanuel abagagga b'eggwanga obalaba abagagga abali mu entertainment ba Brian White obamanyi tubamanyi naye sente abo bazijjawa golowooza balanze bajje batazirabanga abamu beekolerera abalala babeera ne connection ku bagavumenti abakulu connection ku gavumenti yes ekibaweesa akasente okakasa ye naye lwaki ogamba nti connection ekyogamba abagavumenti bagabanga besente bwe batyo anti baba balina ebigendererwa babeera n'ebigendererwa oli ayagala bamu erinnya lye litambule n'agaba sente abasajja ne bamukolera erinnya kitegeeza ogamba gavumenti olumu ebawayoko kasente ebawaayo omira aboyagala nga babiri gwe kankomusu asinga ntumira mukyala wange Owitonze Florence mukyala omwogere n'erinnya bulungi nnyo tebamubba ye njogera naani onogera ne Joseph oyina ekikazi mu mmotoka nkulaba era nakyo ku kido wano kibeerawo ku kyo toyagala bakibbe owaayi soko mbulire muganda wange ennaku zino abagagga bangi mu ggwanga ba Ivan Semwanga n'abaana bangi abayiwayiwa sente wada Ivan Semwanga mugenzi ba Brian White kati soko mbulire muganda wange olowooza sente bazijjawo abantu abo abamu bakola abamu baagala ebyamangu bagenda mu nnyanja okweraguza bwe bityo abagagga bagenda mu nnyanja olumu abamu bayitirayo eyo mu nnyanja abamu bo bakola okakati ogamba sente zisizikirira ziyakaza nnyanja
Otidaki. Nyiza utakumenyera nti yono naye nga mwebali bakyama. Yesewo. Ogamba muganda wo. Yendi babo. Bitambula bitya. Sibirungi. Sibirungi yadde. Mbera sinungi. Lwaji sinungi olako olimba nawe. Sibirungi mwana, mbera sinungi. Njogerako nane no muganda wa. Ano amita Salongo Kakoza Mani ku Ntebe Road. Mani ku Ntebe Road. Ogamba go Mani abajiko obe kubye goli wa Mani. Nze ndi wa Mani. Naye munatwala ekikopo ku luno. Genda kuba abantu gobadde ki. Ogakasa. Omwana ekipo mupyo yo mulabo oti anakolo batakola. Oyo Lamens ajja kuba. Lamens ajja kuba. Ajja kuba, ajja kuba. Tukomyewo onana. Ojana kunjira kyo. Onana yali atuse, nja kuyira chayi baba yali atuse. Kale soko mbulire chali wange. Kati muganda wange naku Uganda limu abagaga benjawulo. Ogezanga Brian White mu entertainment. Basi papa o musibe. N'abana banje basasanya sente. Oluza sente bazijjawa abantu abo. Abantu abo sente gye bazijja sinza kulimba. Tomanyiyo na. Kubanga navve tubegomba tugaba basajja sente bazijjawo ba. Webuza ennaku zino. Nange nebuuza bwebuuza. Sente bazijjawa. Ate mbadde njagala nnyo. Mbadde njagala nnyo nabo mbabeere mabegaawo. Okay. Nawe obere. Nange mbeereko omuntu alina sente. Nawe ofune ku sente. Okay. Okambukya. Ye tuli maani wange. Bitambula bitya. Webite muganda wange. Njogera nani ono? Njogera ne mwami Sendi Ronald. Obulamu nganda abo kunyumira kasimayiro nkalaba chaliwa. Maani wange ndi bulungi sina tabula. So kompechi donda beda repesa nyoli eryo. Waroba Brian White yakamala okubeera mu bizibu. Twina basiba pagwe basiba. Ne bagabye sente mu ggwanga lya Uganda. Olowooza sente zo bazijjawa. Sente za abantu bebazijja. Wale okwaje bazijja sima kuba matuufu. Batuko gaba sente webati. Sima kuba matuufu. Ogabo tya sente gye weekoledde. Toso bagaba sente weekoledde. Era bageno ziga webati. Balina kigendererwa kyawe. Ekyokunoonya abantu okusinziira okubeera mu ground. Yes. Naye ng'omuntu okubeera wagabe sente. Kizibu. Kireza tebakola nkole. Tebakola nkole. Balina bebazijja nga bagaba bugezaawo. Ne balondayo nnonde. Ne basayininga katono nnyo ne bajja akasente bagabira. Mbufunze bazijja mu banene. Bazijja mu banene nga bw'oyogedde. Sendi obitegera. Bale kubeera nnyo sipaka kuweereza muganda wange. Kale muganda wange. Oli wakabi. Kale blood wange. Webale kusiima. Nze nsiime wakika. Yaman kyekiriwo. Owaye bitambula bitya. Bitambula bulungi. Soko nyongere ennyondo. Yongere ennyondo. Nje kwongedde. Kati soko ndire mu njogera nani ono? Oyogera n'omukune mwami Ngesa Robert. Ankongesa soko ndiremu. Abagaga b'eggwanga naddala mu entertainment obalaba ndowooza sente baziyiwaayiwa. Mbalaba. Olowooza sente bazijjawo abantu bano. Sente zo simanyi ze bazijja nange naye Mukama tuyambe naffe tusobole omumanya gye bazijja namwe muzifune. Naffe tufune. Naye ng'oli musajja mukozi kubanga okola kikulu. Era nkola buli lunaku nkeera wano kuyiriba. Naye tunasifuna zaabo ba Brian White. Simanyi oba tunasobola n'ozifuna. Tolina za kuyiwaayiwako. Sisobola kazijjeewo. Sente abamu ndowooza waliwo ababawa kubanga ekigambo ekyonnoonya sente. Sente toyinza mmala gifuna ate n'ogabanga be. Sente yo yakutuuyana. Toyinza kufuna mitwalo gyo ate 10 ate n'ogaba 9 kitundu. N'osigazaako 15. Kitegeeza waliwo abaakuwa omanseeko. Bwekityo bwe kiri. Kitegeeza abantu abo sente gye bazijja tukitegeerayo naye butegeeza. Weetaaga kunoonyereza. Essewo. Kale muganda wange. Owaayi. Siyinza kulimba kubanga ffenna mu nsi muno tukola. Naye bo ze balina ze bamansa kizibu nnyo okumanya oba mulimu mukono gwa gavumenti naffe tetumanyi. Sente zigaana buganyi naye nga namwe mukola. Naffe tukola tuba birole ebyo tukolawo. Oba temuteekamu maanyi nga ba Brian White. Togateekamu amaanyi era tukozesa bidi nnyo kuba tuli bavubuka b'amaanyi naye ennaku zino ebintu bitabuse. Mu Uganda buli omu ajja n'akakodyo kake. Teri mulogo, teri mubbi, teri ki naye buli omu ati gw'oteekamu okulaba ng'ofuna ekyo ze sente z'ofuna. Kati nabo balina engeri gye bayiiya n'apambana. Brian White era obalaba bagatta. Kiba kyetaagisaamu ate omu okufa gw'ofuna era bibaamu. Luba lutalo okufuna sente luba lutalo. So kiba gy'oli ggwe ogenda kukola ddwiro yenkana ki opirimpa kyenkana ky'okulaba ng'okola ki. Kati buli omu abeerako engeri gy'agatte patanizize n'alaba ng'afuna. Naye nga siga nti oba kubba oba kuloga oba kukola kino no. Engeri gy'okubamu obutiibo ensonga yesalawo kikyogenda ofuna. Muganda ng'oyedde bulungi ensonga eno. Boto tambudde olunaku olwaleero tubadde side zeno ku Ntebe Road katundu ke bayita Kawuku Lutu ajja koma ku lunaku olwokusatu olujja. Boto tambudde naye nga towerera twende Mombasa. Tubatwala Mombasa emyaka 10 Spark TV ng'eweereza twasazeewo tubaddize wenyigire mu kazanyo ka twende Mombasa ng'onyige ndagiro nga bw'ogiraba ku screen yo. Tukutwale Mombasa onyumirwe ate era weeyagale ne Spark TV back and go bwe bataddemu ekintu ekyo omutwe okubeera nga batwalako e Mombasa ate olye ku bulamu. Yenze password MC twabagane ku olwokusatu olujja.